akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kawabudde bonna abawakanya ebyavudde mu kulonda ebyalangiriddwa olw'omukaaga oluyise nti bagende mu kkooti beemulugunye ng'amateeka bwe galagira anti bulijjo gakuweebwa munne empogole gawa mususi. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'abamu ku beesimbyewo ku bwa pulezidenti bwa Uganda okuwakanya ebyalangiriddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda nti bye byavudde mu kulonda ng'akakiiko kano mu kulangirira kwako okuyita mu Ssaabalondesa omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama balaze nti munna NRM Gen. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa yazzeemu okulondebwa bannayuganda okufuga ekisanja eky'omusanvu n'obululu ebitundu 7 n'obuwuzi 6 ku buli 100. Era bino ebyalangiriddwa byalaze nti mwami Yoweri Museveni yamezze banne 7 bwe babadde mu lwokaano. Ab'ekibiina ekya National Unity Platform bagamba nti abali ku kakiiko k'ebyokulonda erweza gye balangirira obuwanguzi eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga baakulirwamu omuwanika w'ekibiina ekya Nuupu Benjamin Katana baagaana okuggyayo empapula ezaali ziraga ebivudde mu kulonda baazizira nga bagamba nti ebyali birangiriddwa si byebyo bituufu ebyali bivuddemu. Wabula nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ategeezezza laadiyo y'embuga Kyabasa ensajja enkya ya leero nti tebakyalina buyinza ku ebyo ebyalangiriddwa nti byavudde mu kulonda ng'abo ababiwakanya balina kati kugenda bugenzi mu kkooti. Baba balina bujulizi obugamba bulaga nti kabbizwa ekyo amateeka gagamba bagende mu kkooti. Ekyo kyangu nnyo kubanga akakiiko n'oleeta obujulizi eringa gakiyamaanyi bw'ogamba nti ekitundu bwe kiti kabbiddwa. Ekisooka olina okulaga nti ekitundu kino oba polling station ey'egindi akalulu kabbiddwa obwo bujulizi. Naye nze ngamba tukusinziira mu mateeka kasita ebivudde mu kulonda bimala kulangirirwa ng'akakiiko ebyokulonda tuba tutakyalina buyinza. Obuyinza bubeera na kkooti. Omuntu yenna agamba nti ebyalangiriddwa si ebyo ebyavudde mu kulonda addukire mu kkooti. Kyangu nnyo. Ate bano abanoopu abatakinyayo mpapula ddembe lyabwe. Omanyi mu demokolasiya buli omu alina eddembe. Olaba waliwo abagamba nti nze sijja kubeera mulonzi wadde ssemateeka egamba nti ddembe lyange ogenda okwewandiisa ng'omulonzi ate ku lunaku lw'okulonda ngende ndondi. Naye waliwo wagamba nti sijja gendayo. Ddembe lyo buli omu alina eddembe lye lyabasazeewo kasita kibanga tikimenya mateeka ekyo kyalina kukola. Wabula Ssekamwa w'ekibiina ekya National Unity Platform ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti era nga embaka wa Paalamenti owa Nakawa West yazzeemu okulondebwa Besekezi Joel Ssenyonyi agambye nti bayinza kukkiriza kugendera ku magezi aga Ssaabalondesa Byabakama. Omulamuzi Byabakama ate si yalina okutubuulira ekyokukola kubanga yena okuviira ddala mu campaigns abadde alaga nti ffe tukola bye bikyamu ate mutandise protest vote etekkirizibwe n'omugamba musajja gwe lwaki tofa ku mudaala gwo weetegekera okutegeka akalulu tetuleke tukole campaigns zaffe ne slogan ze twagala mu kifo ky'okufa ku mudaala gwe akalulu ne kamulimu okutegeka mashinzi ezasanyusanyibwako obuwumbi n'obuwumbi eno bw'alanga ebitategeereka bamubuuza sebo by'olanga mbijja mu kompyuta kakati omuntu oyo yatubuulira ekyokukola. Ebyo nga bikyali awo omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama Ssaabalondesa wa Uganda agambye nti olwaleero akakiiko ak'ebyokulonda katandise ku nteekateeka y'okulondesa abaka ba Paalamenti abakiikirira abakozi wamu n'abantu abaliko enkeka ku mibiri gyabwe wamu n'abaka ba Paalamenti ab'ebiti ebyo ebibiri. Programu egenda mu maaso era kakati tutandise okulonda weekend okwa gavumenti z'ebitundu n'okulonda kuona special interest groups okujjako nti okwabo kubeera kwa conference sigamba nti kubeera kuli polling station nedda kubeera mu kifo kimu abadelegates bwe bakungaanira ne balyoka ne balonda bakulembeze baabwe. Ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Mayuge baliko abavubuka abasukka mu 30 be bakutte nga bano babadde beekaajanga nga bawakanya ebyalangiriddwa nti bye byavudde mu kulonda
mu kufuula embeera eyagujabagidde mbalabe mu jjute. Omubaka wa pulezidenti atuula Mayugwe Haji Ramadhan Walugembe agambye nti bano babadde bakumye n'omuliro ku nguudo n'okunyaga ebyamaguzi kwe kubanguyira anti bulijjo nali nkirabye enseenene eva ku mumwa gwa nsawo. Haji Ramadhan Walugembe alabudde n'abeetegeka okukola effujjo eddala lyonna mu kalulu ak'okulonda bannyini Ntebazi district ne bakkansala, agambye nti abo tebagenda kubagumiikiriza n'akamu. Kiri mu kooti aye ekyo kyakoze eki kyaweire akalulu akali kwiraku ka abama district ba chairperson akajja okubaawo ku Lwokuna era kikona nsuubira nti kajja kuwa bulungi abantu balonda abantu baabwe. Okulonda ojanga mu kulonda ng'otegeera nti owangula oba bakuwangula, tosobola kufuna bibiri nti ate bakuwangula ate owangule, tibisoboka. Ojanga ng'oyidde nti bajja kuwangula oba ojja kola ki, aye bw'obanga olina gold side endala oti ojja funira mu buzibu, osobola n'okufaitinga wagwale waafu. Era kyova obona abantu bafuna obuzibu, baba n'obusungu bungi kuba baba ne expectation. Ye anaheebwa akulira ebyokulonda e Mayuge agamba nti bagenda okukozesa mu kalulu akaddako byatuuse dda. Funa ebintu ebigenda okukozesebwa okulonda chairperson wa district kwotadde ne ba councillors abaami wamu n'abakyala abajja okubanga bakiika ku district. Mu kulonda ogenda kubanga takinga place kubeerawo ennaku z'omwezi nga 22 Olwokuna oba wiiki enejja omwezi guno ogwa January 2026. So ebyokukozesebwa byonna tubiina nga bwe mulaba wano mu compound yaffe, byonna ebyamagombolola 16 agatwala district yaffe ne Mayuge district. Nabbambula w'omuliro enkya ya leero akutte n'asaanyawo edduuka ly'omusuubuzi mu kabuga ak'ebuyoga mu bitundu eby'ekibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu Buddu. Omuliro guno ogutannamanyikako bulungi nsibuko naye nga kiteeberezebwa nti gwandibanga guvudde ku masannyalaze gutandise essaawa nga 2 ez'amakya ga leero nga gusaanyizaawo edduuka erya Cyakala eribadde lisengawo bunene mu kabuga k'ebuyoga ekibinge nga lya musuubuzi Sande Baganda Nswa era libadde lisuubuza n'okutunda lejjalejja. Abadduukirize bagezezzaako nnyo okuzikiza omuliro guno kyokka ne gubalemerera. Ebintu byonna ne bisaanawo mpozi basobodde kutaakirizaako dduuka eririraanyeewo erya botiiki ery'omusuubuzi Ssaalongo Mutagubya. Erabiddeko n'agage ku nsonga z'omuliro guno atubuulira ekibaddewo. Ekibadde wano kunkyanga essaawa zibadde zikunukiriza okuwera 2 mulimu omugagga Sande Baganda Nswa abadde alina edduuka ddene nnyo nga lisuubuza n'okusuubuza nga litunda buli kintu, nga kuliko ne neighbour we nga naye atunda emifaliso n'ebintu ebirala eby'amaanyi. Naye omugagga abadde yakagulawo bw'ati banne ne bamugamba naye nga tulengerako omukka oguva waggulu. Bagenze okwetegereza omuliro ogutandikidde. Omuliro gusaasaanidde edduuka lyonna n'erya neighbour. Awo abatuuze baddukidde ne bajja ne bataakirizaamu bye basobodde okutaakirizaamu. Naye omugagga Sande Baganda Nswa omuliro guno tusuubira okuba nga guvudde ku masannyalaze gano agateekebwa ku nnyumba. Naye abatuuze bagezezzaako kye basobola, fire brigade egaanye okujja ne bataakirizaamu obuntu butono ddala era edduuka liweereddewo ddala. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Abawagizi b'ekibiina ky'NRM mu Buganda bazze balayira era n'okwewera tibagenda kweddiza ekitundu kya Buganda ekyabava mu ngalo mu kalulu ka 2021 naye ng'ebyavudde mu kulonda pulezidenti n'abaka ba paalamenti byalangiriddwa wiiki ewedde era babyenyumirizaamu ku nsonga eno. Mu kalulu akawedde NRM yayisibwa bubi nnyo ddala mu kitundu ekya Buganda nga kyaleetera n'omukulembeze wa NRM ng'era ye mukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa okulya obuwuka ng'enjogera y'abaaluno bweri. Mwemu ku bitundu ebibadde birumenya NRM okugiva mu ngalo mwemuli n'ebbendobendo ery'eruweero nga eyo gye bayita mekka yaabwe olw'ebyafaayo by'olutalo olw'ekiyeekera olwaleeta NRM mu buyinza emyaka 40 egiyise. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omulyannaka ow'emasuuliita Ssaalongo Muwada Namwanja nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi ku ngeri aba NRM okuva mu Buganda gye balaba ebyavudde mu kulonda abaka ba paalamenti ne pulezidenti era ne kye babyogerako.
mwabadde musuubiza nga muwaganga bwe mugenda okweddiza Buganda bwe mulaba mwakoze mutya bwe mubala abalamu bw'otunula ebyaliwo ku mulundi guli n'ebiriwo kati byabadde enjawulo yabadde nnene ababaka baffe twafunye 6 kumpi 4 kubanga ne bano abaana baffe bazze ku bannamulina naye nga ba NRM ate bw'otunuulira president ebitundu bye twafunye bisingira ddala eby'omulundi oguwedde kubanga oguwedde twafuna 28 era kumpi tuli mu bitundu 45 olowooza kino president kinaamusanyusa kimwajjeeyo anagenderaawo anagamba ku luno president ateka okubanga essaawa zino yeesibye ekisanja ali mu ddiiro lye azina acakala kubanga njagala kutegeeza nti ebyafaayo by'ensi gye bayita Uganda mwe tuli eyawamu byonna bisinga kwogera ku kintu kino ekya Buganda eriiso ly'ensiri liri wano buli okutwalako amasekkati tosobola kuwona kukuba mupiira tewali ttiimu gye batwalako makkati neewona naye bagatwalako luutu eri ne tutagenda ne tova mu muyinza luutu eno president n'akola ekisoboka ne bamba NRM ne tusobola okubanga amakkati kati tuganywezezza kubanga kandidate gw'obuvuganya bw'abanga waava osobola okumuggyako ebitundu 45 n'omusingawo n'ababaka ate kyewammwe eruwero mwakoze mutya constituency ezisinga eruwero zakomyewo Busiro North yakomyewo bw'otunuulira side eno Nakaseke yonna yakomyewo twakoze bulungi nnyo okutwalira okusingira ddala omulundi guli oguwedde kumpi twakomyewo nga bwe twalinga bitundu butono nnyo bye baatuwangudde naye balutamaguzi bonna baatusiibudde kakati amaaso gali ku lutimba abantu bonna ge batunuulira mwami Museveni kikyagenda okutukolera kubanga ebyokwekwatakwata biweddewo twamulaze obuwagizi nga bwe twamulaga mu myaka gy'ekinaana twakomyewo obuto tusuubira nti tugenda kukoma obuto mu gavumenti abamu bagamba nti awamu mwayisizzaawo kifuba akalu sikakusaaga akalu kasalawo ekintu kinene nnyo ku ggwanga obumulumulu obutonotono tebusobola kubulamu kubanga n'abakulembeze abamu abanupu abayiseemu babadde balina nnyo amaanyi naye bakozesezaamu nnyo ku maanyi nekyeya ekirala mwaggyeko omutimbagano abo ne bagamba nti kubeeranga kuggyako mataala okola ebibyo mu nzikiza nga abantu tebalaba ekyo kye bakaanya ekya social media ate social media yeyasinze nnyo okukosa nuupu nti ebadde ekozesa social media bubi nnyo nga temanyi tegenda gifuukira ey'obulabe social media ebintu ebibadde biyitako bibadde bivoola abantu bangi nnyo ng'ate abasinga okuba nga babikozesa be bantu ba nuupu entalo wakati w'abakulembeze ba nuupu ng'olwa mwami Mpuuga n'abalala olwaggulwawo pulezidenti waabwe mwami Kyagulanyi lwatambula nnyo ku social media wadde mwami Mpuuga yagenda era wadde teyakomyewo naye olutalo lwasigala mu bantu era ne baleeta okubeera nti batandika okubuusabuusa obukulembeze nekyeya emmotoka bw'ekola akabenje towera mmotoka zonna emukera bw'ekola akabenje n'ogudde akabenje era bamutwalira mu ambulensi nga mmotoka kati mwene muggalawo intaneti olw'okuba nti nno mutya anti kakati gavumenti bwe bangeerayira naddala mwami Museveni ebimu ku byajje nawaffe n'abuulira abantu beeruweru yabagamba ensonga y'okubakuuma n'okukuuma ebintu byabwe fulumya bigambo tewali kibiina kyagala buyinza nga kiri mu lutalo nga bwe yalulangira nti nze kujjako mwami Museveni na NRM tewali abeera mu lutalo n'akubambaga tewali abeera mu lutalo n'abeera kufa tewali abeera mu lutalo baganda baabwe ne babalaga ebizimbe amatiribona bye basimbye kati ebyo byamalamu nnyo abawagizi b'amaanyi eno bagamba oli mu lutalo social media yonna gy'oyagala eraga bizimbe by'abaganda bakulaga abantu bonna bakuliranye bakubye embaga adde yasoma ebitabo by'ababeera mu lutalo bakola batya kati kyayagala kugamba nti omulumirirwa nnyo era omuwa amagezi kyalina okukola abajjeko era singa yabadde akoze ebyo byenjogedde singa yali alina technical bench ebimugamba nti togenda mu kino ebigambo bibikkeko toyogera ku lutalo yandibadde mwami Kyagulanyi yeeyongedde obuwagizi naye mu Buganda okumusalako bonna obuwagizi kyavudde mu nsobi ze nabutaba na technical bench okwemalira si kikulu abantu bonna tewali muntu ayagala buyinza ku kisanja kimu kya myaka 5 bamemba ne bafuluma ekibiina kyo ne bagenda ne bakola ekira tewali mulwanyi ayagala kufiirwa mulwanyi ne bwe wabeerawo ensobi tezifuluma mu nnyumba mulina kusigala nga muli mu nnyumba mulwanyise bwe mulowooza nti mulabe ogambye nti musuubira mutunulidde pulezidenti okulaba ki kyabakolera nga ki musuubira ki kuba waaki abeena mu Buganda olutalo ate kaakati olwa nuupu twalumaze kati olutalo tulugenda lwolekeza mwami Museveni era abeere nga kitegedde kubanga abadde yeekwasakwasa ate kyemwampa bano ate ebikibi kaakati talina kyatugamba twagala kulaba nga ebintu byabadde akolewa Nitamongo enguudo zakoze nga ziyitako emmotoka 2 olunaku nga zo zitukula nga zinezaawa ne ziyitako emmotoka emitwalo n'emitwalo olunaku nga ziri mu binnya twagala okuba nga batu baffe babunya amasannyalaze projekiti zatutte engulu zatuttewa tumutunuulidde wano mu Luweero era kati emmundu tugitunuulizza tewali muntu mulala yenna tulinda kabineti gyagenda okulonda tulinda kulaba budget Buganda
Uganda atuwadde era ekizibu kiri kuye kati kuno kyavuddeyo dda kwafe tulwanyire tukomawo kati twagala kulaba migabo gyaffe gye tulina kufuna wano. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kyamezze ekibiina kya NRM mu bitundu eby'Oluweero ku mutendera gw'ababaka ba Paalamenti ng'ababaka bonna abana abakiika mu Paalamenti mu kitundu ekyo abalondeddwa ba NUP. Kaakano etandise okuwulirwayo amaloboozi agagamba nti waliwo ebizuuse ku kyaviiriddeko ekibiina ky'NRM okukimega ekyobugazi mu disitulikiti ey'e Luweero Nuupu n'ekitwalako ebifo byonna. Abaka ba Paalamenti okuli ekifo ky'omubaka omukyala kyawanguddwa Nuupu nga Brenda Nabukenya yakomyewo mu kifo ekyo. Dennis Sekabira n'akomawo ng'omubaka wa Paalamenti wakati kamu North, Hassan Kirumira Lukalidde n'akomawo ng'owakati kamu South, Sekitoleko Robert Kafeero n'akomawo ng'owabamunaanika, nga bano bonna era ku mulundi guli be baweebwa kaadi ya Nuupu ne bawangula era nga mu Paalamenti bazzeeyo. Wabula Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala n'emiriraano Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye agambye nti enkwe ziri mu bamu ku bakulembeze b'NRM ze zaaviiriddeko ekibiina kyabwe okuwangulwa e Luweero. Twagenda ne tukola ku ngulu kuno ne twerimbalimba era lumu n'aga nti bannange senga mbadde mumpadde ku budde mwali nkwasiza Luweero eyo nze nakye nginoonyamu naye nga saagala kugulawo ntalo nnyingi nze natumiranga abantu nga bali mu mabikansaamu bali mu kubuzaabuza bantu oli n'afuluma tutegeeraganye okera okulaba enkeera ayogera kirala musajja watu pulezidenti n'afuba n'agamba nneemukulebo nti ogenda okulaba yamanyi nze nja kubalaga kati tewaaliwo ku reconciliation tewaaliwo okugatta bantu myoyo gy'abantu gyasigala giri papapapapa naye ndowooza kati ffe nali mukituwadde okuyiga kubanga wadde ffe tuyinza okuba nga tweyagala wano tetusobola ono bulemeezi kuleeta Luweero tulina okukola omulimu okulaba nti ekitundu kyaffe kitambulira wamu. Omulyanaka Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye agambye nti ab'NRM basaanidde baddemu batuule balebe obuzibu we buli. Kubiriza bannange tetusanyuka era nze mundaba sindaba kukyamuka kino kyakuyiga gye tuli tusooke tutunulire omulabe aliridda watuteeka amatu ku ttaka tuwulirize ebigere by'omulabe tuwulirize omuggundu gutambula guddawa biki ebyo bye tulina okukola ate okwongera okulongoosa ebibadde bikyagaanye bituviiremu ebyokutuyamba awamu n'okunyweza ekintu kyaffe kuba kaakati we twawangudde n'abantu nga tukaayana naye ate bwe tubimala tusobodde kuyamba tutya abantu baffe tusobole okubanyweza okusobola okwetegekera 31 era olwaleero njagala okutegeeza okutegeeza bannayuganda nze sinavangako mu ddwaniro